tutandise ne Haji Sebo. Assalamu alaikum. Salamu. Bane nsamuse okubera wano. Amanya bumpita Haji Kamya li mobilize wa NRM. NRM itenguddeko bubi. Natandika okujibuli, natandika okujisika. Nkyali boy. Nindaba nga banalabako ku bakulembeza abasooka kutufugako. Naye President Museveni bwe yajja nindaba nga mu butuufu ddala Mungu yatusaasira n'atuleetera obukulembeze. N'ekyo njagala kwebaza mwenna abawagizi ba National Resistance Movement. Mwebale akalulu yonna ate mwebale kubeera kyakulabirako ekyempisa ennungi abawagizi. Mwebale kubeera nampisa. Mwebale butasosonkereza bakuumaddembe. Mwebale kwagala kibiina kyabwe. Njagala kubasaba mukuume kubanga ffe tuli mu buyinza ffe kyakulabirako. Mweyongera okukuuma empisa ennungi tuyite mu kalulu. Nga tukayita nga bulijjo bwe twali tukola. Njagala kubasaba okwegendereza ennyo ogenda okusuula akalulu. Twetegereze ani gw'ogenda okuteekako akayiniko. Ogenda kulonda mirembe oba ogenda kulonda disaster, ogenda kulonda buzibu. Ekyo kikulu nnyo kubanga kati tuli mu kiseera kino tuli mu kulonda naye tuli mu mirembe. Naye njagala emirembe egyo gikontinuwenga yadde tuvudde mu kulonda tusigale nga tuli mu mirembe. Olwekyo mbasaba bwe muba mugenda mwegendereze balonde n'obwegendereza. Emyaka 5 egijja kyakusalawo kyammwe mwe mugenda okusalirawo. Temuddamu ne mukola ensonga nti ate tetwabimanya ate anaani ate kano kaani ketwalonda nga tetutegedde twalonda mbule ebyo mubyewale. Kale Professor lamusa kuba tulaba basiba ne banyaba bali ku mukutu gwa KTV tubeyanziza nnyo okutegatako mu kanyomero kano. Naddala bannayuganda tubeebaza nnyo okubeera nti muwaayo obudde buno ne mubeera nti mutulondawo mu byonna ebiriwo ne mugamba tugenda kubawuliriza tugenda kusaamu akadde tubeere nga tutambuliza wamu. Kyemukola kiba kya muwendo nnyo. Kampeyini zitandise okukyukamuko katonotono ebugu muli yeyongeddemuko naddala nga bwe zisembedde mu maserengeta eno egamanga luli zibadde zibumbujja mu bitundu by'eggwanga ebirala naye nga eno mu maserengeta tubadde tutunaba kuzifunamu nga bwe kibadde eri ebbali. So okusomoozebwa okulimu zazze n'okukyamuukirira eno mu maserengeta. Professor Masekati ngabeera Masekati Central nti Uganda yensi etalina southern part wali south waliwo nnyanja kiyinza okukola nga kikyonna ngali Masekati nti zazze n'okukyamuukirira. Kati okukyamuukirira kuno kwabaddeko ebintu birala bingi byekwakyusiza mulimu okukyamuukirira kyakusaalibwa nti zitandise ate okubeera nti zijjamu embeera etasanyusa okubeera nti n'obulamu butandise okugenda. So stakeholders bonna kati wano waliwo ba stakeholders basatu ebibiina by'obufuzi n'abeesimbyewo akakiiko k'ebyokulonda ne ku luyi lwa security mugezeeko okuddamu mukole emergency review mulabe nti nno obumulumulu obubadde butandise okubeera nti bujjamu mu bujjeemu kitambule nga bwe kibadde kitambula wabweru eri nga tekirina kuseemera eno wansi. Kale Professor tugenda kuba tudda naye ndowooza oba obeeyanjulire amanyi badde amanyi agange nze nsanja siranga. Kale afande wangi nsanyusa okubeera ku KTV. Nsooka okwebaza administration yammwe yonna kuva ku mukulu okutuuka ku muto mwenna kyemukola kya ttendo mwebale kuweereza ggwanga. Sijja kwawukana ne bannange mu kukunga abantu okukuuma emirembe. Amanya mzee Lieutenant eyagawumulo oba retired Serwadda Enoch Munansiko ayagala emirembe era gye nalwanirira. Mpozi nandisabye abantu abasinga okwagala ensi yaabwe n'okwagala emirembe kubanga experience zenina mu bulamu bwange okuva mu buto bwange mbi nnyo naddala nabazeewo obutabanguko abantu baffe ne batandika okuva mu nsi yaabwe nga bagenda gye batamanyi ng'ababundabunda waliwo okubundabunda naye nga obundabunda
walere tusemberedde tulina balifugi bazo wano so kati gwololaga kitegeera abamu bafuna dde amaka Bulaaya balina zi paasipooti bamanyi nti olunagiramu nti nga ninyenyonyi ne ssente balina naye kubamu akafaananyizi kitange wa myaka 99 anaalagawa anaatambula atya takyesobola amakulu nti buli omu akuuma emirembe nti amakulu buli omu akuuma emirembe buli omu akuuma emirembe kale ekisinga saagala bantu beerimbe ffe tulina engombe enjawufu ku bannaffe abagamba bakakuume bakagire ki ffe tugamba nti obuyinza tubulinako obujja tubukuuma era tebujja tuva mu ngalo kyova olaba olwaleero wetwogerera tulina constituency 342 zonna zirimu bakandidate afande tugenda kuddira meya kasooka alabuse ku bantu sebo meya erinnya nze Sserunkuuma John Bosco Kaana Kambata ndi mulwanyirizi wa ddembe ly'abuntu ate ndi LC5 kansala nkika ku lukiiko lwa disitulikiti olukulu ate era nga ndi meya yesimbyewo okukiikirira abantu ba Nansana municipality ku kaadi ya National Unity Platform. Twebaza administration ya Kingdom TV okuteekangawo platform bweti nereeta abakulu ab'endowooza ez'enjawulo. Ffe nga ba National Unity Platform tukkiriza nti bakadde baffe bafiirira ddembe ly'abuntu era baali paati mu kukolebwa kw'amateeka agatukkiriza okwenyigira butereevu mu process zonna ez'emirembe. Kimpadde essanyu bakadde baffe ababiri bonna we bayimusa okwogera mu introduction mwennyini nange mwendi okubaanukulira nga buli omu ayogera olaba nti alina obweraliikirivu bw'amaanyi nnyo ffe mu kye tuyita protest vote. Tetwagambye bantu nti mugende mukwate emmundu nga bo bano ba retired kye baakola mu gy'ekinaana. Tetunagambako munnayuganda alina kuba kimenya tteeka era tetwagala muntu yenna kutambulira wabweru w'amateeka wabula tubagamba nti bw'oba ogenda okukuba akalulu kakube nga kakwekalakaasa okugoba ekiwamba abantu okwekalakaasa okugoba ekitta bantu okwekalakaasa okugoba okuzannyira mu ssente z'abannayuganda okwekalakaasa okw'ekika ekyo era ne tubagamba nti mubeere kitundu mu process gye tugendamu. Tubagamba nti mwenyigire butereevu mu exercise eyo kubanga kiri mateeka muba temulina tteeka lye mumenye. Tubagamba tubayitamu nga tubasaba obuwagizi weewaawo tubuuka 7 na biki. Tubagamba nti muveeyo mu bungi mugende mulonde. Tubagamba nti bw'olonda tuvaawo kubeera tewali tteeka likugaana kubeerawo. Netubagamba nti ate bw'omala nawe wenyigire mu process ey'okubala and that is okay. Kyobola nti ku buli polling station bano abakulira abatwala ebyokulondesa buli kalulu ke babala bakakola bwe bati abaliwo bakole ki batestifying era we bamala ne tubagamba nti tukkiriza kukuwa results ziri fabricated. Oyina eddembe era mu mateeka singa oba oyina obutakkaanya okugenda n'olaga obutakkaanya bwo mu mirembe. Kale meya tweyanziza okweyanjulako kubadde kuwoomu naye katutandike naawe Haji okuteesa kakuyege nga bw'omulaba twamutandikira mirembe nga buli candidate yeetaaya era ng'abawagizi buli omu ayenjoyinga ekigenda mu maaso naye we butuukidde leero embeera ekyuseemu tulabeko kutiya gas mu nkambi ezimu. Kiki ky'osobola okwogera ku kiki ekiviiriddeko embeera eno gye tulaba era erina kumalibwawo etya kubanga buli munnayuganda yeetaaga akalulu ak'emirembe. Aliwo aboogera obwogezi nti baagala akalulu ak'emirembe naye nga si kye bategeeza. Njagala kwebaza enteekateeka ya gavumenti ya NRM yaleeta bino. Twalidde tetwalinga mu bululu tetwalina na bibiina byabufuzi nga bino Milton Obote bwe Haji obululu twabulina
kuba nekyatwala pulezidenti mu nsiko ng'alaba yabbiddwa akalulu. Kankubuulire maama, emyaka gyonna ekuvira ddala lutwava mu bwetwaze bwaffe, waliwo omusajja omu yalangira n'agamba nti wano wasigaddewo ekibiina eki UPC, era ne byetwagenda okuba akalulu ka 80 tewaliwo pulezidenti yakubwako kalulu nga kati wala Museveni agenda akanoonya, tewali. Twalondanga ababaka bwe batuulanga ne balonda pulezidenti, londa nkulonde, simanyi londa nkulondere. Ne Pulezidenti Museveni bajja wamu na bino bye bayita people power yabireeta kuva mu nsiko bano gye baali, agamba nti buli we tuwamba wonna wabeerewo amaanyi g'abantu, abantu beesalirewo ani gwe baagala mu byalo eyo. Era bwe twatuuka wano omwaka gwa 87 tutandika okusimbisa abantu ennyiriri nga balonda abakulembeze ku kyalo, ku Muluka, ku Gombolola, ku district ne ku National Council zibayitanga NRC. Kati ebyokuba akalulu by'okuddiza abantu emirembe gyabwe okwesalirawo, era ebyo byonna ebbanga litwamala nga tubikola emyaka ekisukka mu 20, siwulirayo gwe baawamba, siwulirayo gwe baabuza, siwulirayo gwe baakola ki. Akanyamberere kazze mu mwaka gwa 2021 nga bannaffe bano bazze bakuze balowooza nti bajja kusobola okutuula ku buli omu. Amateeka ne bagasuula ne bagamba tufe tulina okubeera, tulina okugenda ntebe mu ntebe, ffe tulina okukola kino. Bafuuse ekizibu abantu abo, bafuuse ekizibu maama. Naye nga wano Museveni bwe yajja talina muntu yenna gwe yaleka mabega. Abavubuka bali ku bikiiko, abakyala mmwe, abakadde, abaazirwanako, abaliko obulemu, bonna wawulirawo omuntu gwe bagamba nti bamuse. Naye ekizibu kivudde ku bano abatagoberera mateeka. N'osanga omusirikale wa poliisi owa traffic, nze maama wenkulidde ebiseera abakyala nga abasajja bakwatirira naye gavumenti yamusi yaleeta etteeka nti tomala gakwatirira ku mukyala. Naye nalabijjo mu Katambi ng'abavubuka ba National Unity Platform basindikiriza omukazi bamukuba ebibegabega owa traffic atalina kyabakoze, ono n'asindika naddeeri, ono n'asindika obutambi mulina awatali kulabisa tebakola. Era ebbanga liri etumaze mu kampeyini erya mwezi Mulambe district nga 40 okutambula obulungi tibadde tekibakolera kulabisa haja otegeeza okulabisa kugamba nti baagala okuteekawo ekyonoosoma mu mawulire nti babakubye tiya gaasi, olabye babakoze kino, olabye bwe babagaanyi kyebaagala, era bwe baba tebakifunye mulaale baprovokinga buli muntu yenna gwe balaba nti ajja kuvaako akantu konna akagenda mu mawulire. Teriyo omusirikale wa poliisi alina mmotoka gy'atambulira, mu mmotoka emu 2 3 n'akwata emmotoka zagiddemu n'azikuba amayinja nga wa poliisi asobola kwajidde. Obuzibu gwe haji mu ndabayo, obuzibu bw'endaba bannaffe bano abaagala obuyinza, abazze mu byobufuzi ebibadde bitebenkedde, abazze ng'eggwanga litambula bulungi, bo baagala byonna ku byonoona. Era bw'oba tobagambyeko bagezaako okukola kyonna ekisoboka okulaba nga bakusosonkereza bafuneyo banaafunira amawulire agabalabisa nti babayigganya, bakola bati. Poliisi nawuliddeko nabuzaako nti poliisi ani yabayise? Oyinza okubuuza poliisi nti ali yagiale gyokoze nga bwanaabaawo obuzibu ani anaakuyamba. Era abantu abo bonna b'okuŋŋaanya ng'ozibyama bonna obakontrolinga balinako obuyinza. Era mwabo yadde sigwe bwe munaavaamu akubawo poliisi ejjinja onookiwakanya, kubanga abantu abo bategeera nnyo empisa zaabwe. N'olwekyo njagala kutegeeza abatulaba, gavumenti eno yalwanirirwa abantu, era tugenda kusigala nga tulwanira gavumenti yaffe ya NRM nga mwami Ssebatta baagambye. Tewali muntu ajja kuva eri agyogereze alowooze nti ajja kukozesa ebyanyi, ajja kukozesa okujooga, ajja kukozesa ekitali mateeka atwala obuyinza bw'eggwanga lye. Njagala kumaliriza nakino maama. Byabakama yagambye nti byabakama tugenda mutezaako mu maaso kamaliriza ebyokuba akalulu. Abantu baffe abo bagenze bakonfronting baprovoking abasirikale baffe ng'ekigendererwa kyabwe kufunamu
funa era ebbanga liri lyonna enkuŋŋaana esukka 40 abasirikale tebaaliwo babadde batambula nabo lwaki tebafuna buzibu nga bwebafunye leero nolwekyo mwegendereze mwekambata mwe mwagala okuleeta wano emivu gy'eggwanga lino gye lyavaamu okumala emyaka tubadde tutebenkedde bulungi tosobola kulowoozesa abantu ba ggwanga lino nti mwe musinga okwagala eggwanga lino okusinga national resistance oba okusinga president Museveni lwakuba nti ne bakambata bagamba waliwo ababasigibwamu bakole ebikolobero nga twagala poliisi ebeerewo kubanga gwe tomanya abantu abo abakuŋŋaanya abangi president Museveni kasooka nga atandika raali alina abantu bangi naye abasanga wagenda okumiitinga naye ono omwami bw'aba asimbula emagere atambula nabo nebatuuka mu Kalagi ne beegattako nebatuuka enakifuma ne beeyongerako nebatuuka ekayunga ne beeyongerako nebatuuka ejjinya ne beeyongerako tamanyi oba abo abamugoberera bagenda kubba ssimu z'abantu oba bamwagala nnyo oba bagenda kukola ki era ye Bobi Wine kankuli singa ddala tamanyi nti mulimu abantu abamenya amateeka mu bantu be singa takyogera naye yagambye nti mulimu muffe abakola ebikola naye abatwerimbikamu kitegeeza mulimu abakola ebikyamu abakuba poliisi kubanga tebabadde eno yadda nti ffe tuli mulungi nnyo mu bantu bange bonna temulimu mukyamu naye yagamba mumuffe owulidde kitegeeza nti alina okwewala ebikolwa ng'ebyo aleme kgenda namuyolerere gw'abantu gwatamanyi anabamanyi atya bonna anti olw'okuba nga tabamanyi tatambula nabo tagenda nabo abagambe temujja maama kyeŋŋamba Bobi Wine ajja kusinkana wane wa Pastor Kiganda wewali olukuŋŋaana lwe omuntu avudde nateeta jje nga ye omuntu avudde emmenga jje abeere wano omukulu ajje ayogerera naye omukulu bw'aba ava nateete buli kafo ayimirirawo awo ne wavaawo 10 ne wavaawo 2 abajja abo batamanyira kumanya batuuka mulale n'abeevuma nagamba nti sibamanyi abakola ebiggwa abeetutwerimbika beeba abajja beeyingiza mulaleze batasobola kontrolinga abakuba poliisi abakuba abakyala ngago omusirikale wa traffic n'amukuba omuvumuko omuyaga n'atomera omukyalo wa poliisi ekifuba n'amutomera kale haji kiba kitegeeza nti oyo omukyala ye mukyamu bwe batomedde era yabakoze eki akatambi kalina wano naye akokutta omuntu kotokogedde kyeŋŋamba ekireeta ekyo kiki butabeerawo oda butabeerawo nteekateeka Mary okwongereza ku Haji byayogera katono nnyo tugenda mu katono kaakano gwe ogenda ng'olondalonda eri gy'olaga oba omanyi tutolina buwagizi kyekikuleetera okulondalonda bw'ova wano nawo muyoleero paka mu West Nile ekitegeeza wakikakasiza nti eri tolina ku President Museveni bw'aba agenda mu rally oba yiganga awali abantu abangi ennyo abantu bayiganga bakuŋŋaana okuva mu angles ez'enjawulo kati balina kubona limu na bwebamala okutuuka babaaza ne bayingira mu arena kale wetugendedde mu kuwummulamu nga Haji Kamya awadde submission yagamba nti ebyo byonna bye tulaba ebyokusikaŋŋana kwaba ebyokwerinda ebitogi n'abawagizi b'ebibiina ebimu oba bakandidate abamu bannyini bibiina bye bavaako obuzibu bannabyabufuzi n'abawagizi baabwe nti be bavaako obuzibu okulaba nga ab'ebyokwerinda basikaŋŋana nabo oba oli awo ebikolwa ebitasaana ebitanyuma kulabako ne tutandika okuba nga tubiraba mu kakuyege. Twagala okuwulira submission ya Mayor to be omukulu Kana Kambata ye embeera agiraba atya ssebo Mayor kiki ekivaako obuzibu etutandise okulaba? Mwanyinanze Mary omusajja omu omugezi yagamba nti abo abalemesa revolution y'emirembe okubeerawo bawaliriza oba baleetereza violence oba revolution erimu akavuyo okuhapeninga. Uganda mzee era muwulidde nga ayogera mbu bino bitandise 2020 ne musekerere kwali mwaka ki Dr. Besigye yali ewandege yawo ng'emulago bwetwalaba owa security ng'akuba emmotoka ye n'agimenya n'amufuuyira tear gas ne bakuba buli kintu. Bantu bameka abali basibibwa twali mu prison 2021 twasangayo abantu be basiba nga babasibiranga mu zi procession za Dr. Besigye
bamaze mu makomera emyaka 10 ogenda waggulu bwojambu bali bebusiya n'abalinga. So njagala muzeeyi oyo abeerewo nga kimanyi nti military government tetunaba kutestify nga fule boys ze bayita gains. We even wonder gains ki wagenda mu nsiko ng'oyimba fundamental change. What is fundamental change? Fundamental change kitegeeza okuvuga ensi ng'ogitwala in first world, that first class world. Dala twolekera direction yeyo okuva mu nkola eri yabeerangawo oba tuli mu kwenyikanya ate meya katono nnyo emabega gye baava oba gye bagamba gye bannayuganda. Katono nnyo mpozi ka information. Fundamental change kisobola okutegeeza enkyukakyuka ey'omuggondo, not necessarily nti byanfuna bakitanga liberation. Bano bagamba bafande ti beetaba na liberation war, liberation struggle. Liberation kitegeeza okuddaabulula abantu, okubajja bw'abatwaladdeewo ddembe n'obanunula n'obaleeta in a free state. Tuli mu nsi eri free, tubadde kawempe ye nga tetunagenda kawempe. Pulezidenti alina abantu batambula nabo nga ne Mwami Museveni alina mwattu abantu bangi n'abageto structure. President yogera ku Honorable Kyagulanyi. Yes, alina abantu batambula. Of course kati essaawa eno tewalina kuba president kubanga ne Mwami Museveni tumutwalanga candidate. Wadde okimanyi ekyo Mary. So okujja kuba muzeeyi Bahaji bano bebayinza okutakitegeera n'essaawa eno Mwami Museveni candidate nga bakandidate abalala bonna abali kusoma semateeka. So president we yali ava mu west yali ava alina laali gyagendako walabe byatuukawo. Poliisi n'amagye byasalako campaign trail ye ne babulikiramu basiba abantu. So fandoze tulina abantu abasoba mu 200 abali makomera. Obuzibu buvaawa kyali on camera wakiraba waliwo violence yonna. Obuzibu buvaawa golowooza bwe tulaba kati n'abakulu bano batya kye bayita uprising. Bwe tuyimba nti tutunuulira kugenda into a revolution. Revolution kitegeeza okukyusa buli kintu, because we are now in a failed state. Failed in a sense nti tewakyaliwo observation of human rights, tewakyaliwo procedure bintu gye bikoleramu, tewakyali process erino tugenze mu process ya kulonda. Ebyaliwo 2-2 mu gumu tuli mu kubiraba nga biddamu okubeerawo. Tosobola okuŋŋamba nti violence ekolebwa bannayuganda ng'okedde ku makya ku kitebe ky'ekibiina ky'ebyobufuzi ekyawandiisibwa mu mateeka n'ossaako siiro ng'okimanyi candidate alina laale kinyana mpindi wagenda okukuba laale eri mu mateeka nga ne electoral commission egimanyi n'okeezaawo amagye n'okeezaawo poliisi n'okeezaawo embwa n'ozitandika okuluma abantu nga tewali n'omu yakoze violence. N'otakoma okutwali kulaale kawempe abaaliwo buli omu yali akiraba kuba kamera zaali zibiraga nga security emmotoka ya tear gas eri wali eri zine zino eziyisaamu emmundu bwe ziti ng'eri mu kuwereekereza tear gas direct mu bantu abakuŋŋaanye on a peaceful rally. Ne batembwa ne zijja eno mu bantu ne zibaluma ne bakuba tear gas n'amasasi nga laale eri mugenda mu maaso nga babikuba mu bantu. Laale neggwa ne bagira bakifeesa abakulira oyo omukyalo oyo Hajati Namyalo bakifeesi ne bajja nga bali protected n'amagye. Njagala maleyo bulungi n'amagye national chairman wa NRM kyemmanyi kotakulira bakifeesi alina ofiisi ekawempe era information gye tulina nti abantu abo bali under her leadership. Abo bakifeesi benjogerako tebaali bamagye, tebaali ba poliisi, tebalina kakwate ku byakwerinda kubanga bandibadde beeyanjula. Naye bwe twamala okuvaawo abasigalawo nga mulimu n'abasawundi betwali twapangisizzaako ebyuma ba service providers bakifeesi ne bajja nga baprotectingibwa amagye ne poliisi abali mu uniform nga n'abamu balina amayinja ba respected offenders abali trained nga baprotectinga bakifeesi bakuba abantu abasigaddewo ne babba ebintu by'abantu ne babitwala ne baleka nga bakoze buli kika kyakavuyo. Ate we baavaawo era gye twali tugenda twalabye ekyabadde Jinja. Kale katuleke
all the other factors of yayisewa kuba bwe tugenda batuyisa mu byalo tebakyatukiriza kuyita okuliraana kibuga oba okuyita mu kibuga ne tukkiriza president yagenze mu kyalo teri business ncho jagamba kale yateetaganyiza business ya gundi ne tutuuka kulaale bulungi ku order z'ab'ebyokwerinda twalabye abasajja abalina amagye abambadde uniform z'amagye abambadde uniform za poliisi nga basumulula amasasi ne tear gas nga presidential candidate ali ku kituuti ayogera nga waali taliiwo mu bumenyi bw'amateeka electoral commission emanyi nti waali ne security bagiwandiikira ng'ekimanyi nti waali ne bajja ne bakuba amasasi mu bantu ne bakuba tear gas mu bantu ne baba dispersinga ne babajjawo nga presidential candidate ali ku muzindalo n'okwogera ayogera yeerwanako ne battawo omuntu ekitusobola twewuunyisa kuba ekyokutta abantu ekyo bakinomalizinze naye ffe tusigala twewuunya okubeera mu maaso g'abasajja abakulu bano abandi badde balambika generation ne batuwa direction ne batugamba this is the best way to go ng'ali mu kuvuyabuvuyavuyiza mu kavuyo embeera bwetyo golooza eva ku ki nga tugenda okugenda of course fear yaabwe eri wantu wamu era inakola Mwami Museveni yabiwandiika ne mu bitabo by'osoma sowing the mustard seed ezimu ku inevitable ways of transition mulimu uprising yakiteekamu Mwami Museveni ffe tusimbula ogenda kulaale ye nga talaba bantu bagenze noonya kalulu alaba bantu bakuumidde mu buddo okumala akaseera ng'abeeraliikirira nti singa bakozesaako kawaayira akalala k'amateeka ne bagenda ku kkubo ne bawakanya ekiwamba abantu ne bawakanya ekitta abantu ne bawakanya all the violation of human rights. Museveni aba alowooza buli kaseera aba alowooza bannayuganda bagenda taninga against him ye talowooza bya campaign embeera erina kumalibwawo etya gobola ekintu kizibu tubeere n'akalulako emirembe ekizibu kya myaka 4 ekizibu ye Mwami Museveni tulina okukola kyonna ekyetaagisa nga bannayuganda weewaawo tetuteekeddwa kuva mu layini y'amateeka naye tulina okulemera ku mateeka ne bwe baba bakoze ekyo gavuluga kubanga nabadde kawempe kanyanya ku kooti ndaba abaana ba Buganda abaana abato bazzukulu baabano bahaajo saawa eno abali okuvuya nga babasimbisiza layini nga tulinganga abali mu biseera by'abafuzi b'amatwale ng'oyinza okugamba baddu abaana b'abantu abatalina misango basimbye zilayini simply because bagenda ne baatendinga laale ya political candidate ali mateeka eddembe ly'obuntu liboogerako eri abatwala mu nsiko kale tugenda wafande sebo embeera gye tulaba mu kalulu ennaku zino ereeteddwa ki era erina kumalibwawo etya naye katono nnyo mpozi tugezeeko okwewala olulimi oluvoola n'olutyobola mu ngeri emu oba endala tugezeeko okwewala tuvuddeyo haajeyo yegendereze mugambeko maama neyanziza kibadde kibaluma ekiriwo ekibadde kibaluma okutambulira mu ddembe lye tubaddemu baani abadde balumwa opposition naddala nu kubanga abalala ekisooka njagala mbabuulire nti eggwanga lino it's not a failed state nga bwagamba ogamba nti it is a failed state ng'okyasobola okujja n'ovuma abantu n'oddayo eka n'ovuma president n'oddayo eka batandise mpolampola kulaala ezimu mpuliddemu mbu katumale akalulu tugoba abanyarwanda oli yabuuza ti abanyarwanda tunaabagoba ne mukyala waffe netumugoberamu oba kitegera bw'otandika okutiisatiisa obanga atali ku mulamwa okutiisatiisa okwabadde eyiganga n'okukasuka amayinja okwaviiriddemu munnaabwe omu okuttibwa era nze ndi muntu yadde ndi mujasi naye ndi muntu guno omubiri gulinga ogugwe bw'onookuba ejjinja ne linkwata awabi ngenda okulowooza nti nkoze ensobi nga nange nditali yetinze n'emundu gye nina so tulina okubyewala ekisooka eggwanga lino lirina abagenyi ab'enjawulo mulimu batourist mulimu abava ebweru ne bajja okusuubula ebintu muno mulimu abagenyi abajja ku meeting ez'enjawulo yadde tuli mu kalulu naye tulina state duties ezikolebwa so at one time bagenda ne bakuba emmotoka minister of health
ng'erimu abazungu basatu ne driver bakikubira obweyogerere ne bagamba abazungu ne bagamba what is this bagamba those are opposition but what are they doing? Why are they eating this car? We are inside, we are not politicians. Ne bagamba nti bo bagikwambula okuba ya government naye banafuga okitegeera. So njagala otunuulire omuntu okuva Emagere ng'agenda bamujoyininga n'osanga oluguudo lwonna balusimu bakolera ne laale ne batuuka mu ka trading center ne bakwata ebizindawo ne boogera ku motoka ye kitegeera. Eyo motoka gy'alimu gy'ayogereramu ndowooza si ke katuuti ko byobufuzi byabakama bye yalagira. Please bw'abadde oyogera nasirise njagala bannayuganda beetegereze pulezidenti waffe ne konvoyi ye avuga paka kulaale kitegeera. Nibo bamulinze abayitamu buyisi era n'abasirikale tebakkiriza ki kusemberera motoka ezo kubanga first of all pulezidenti waffe akoledde ensi yonna si Uganda yokka. Alwanyisiza Al-Qaeda, alwanyisiza Al-Shababu n'abatujju bonna. So bamutagetinga okitegeera bamutagetinga tomanya ayinza okuyimirira awakyamu nga waliwo omutujju. So bamutwala paka kulaale n'addressing abantu be n'abagamba byagenda okukola ne byakoze okitegeera ne programu zazzaleeta okujja abantu mu bwavu kitegeera. Kizibu nnyo muwulira ng'avumwa candidate munne okitegeera. So eryo lyeddembe bulye bagamba but is a failed state n'omuvuma security kugobera gamba tubavumya head of state ekitali mawanga malala at least nesiima nti ntambudde 32 countries of Africa ng'akyakola mu komesa kitegeera. Ndaba eddembe eri mu Uganda ery'okuvuma omukulembeze ow'ekiti kyonna kati noono waali wano sinza muvuma nga bw'abadde avuma muzeeyi ekisooka ono amuzaala ekitegeera muvumye muzeeyi oba tokibimanyi nti omuvumye lwakikuwabuddeko wali kati eggwanga lino kampeyini ze tulimu maama kino njagala nkibuulire bannayuganda kampeyini ze tulimu ffe tugamba tuli successful already NRM era already bwekuba kuwangula twawangula dda twakayisaawo already 8 MPs unopposed kiri ku rekodi already ekyo kati abo we bayisa unopposed bano balina wakalulu kuka president kwa MP aka president bebajja mu register z'okulonda. Nze mmanyi nti tuludde nga tulina point ezo kakati register z'okulonda mama tulina constituency mu Uganda yonna 342 ate zonna twataddeyo ababaka kitegeera. Mu constituency 342 bafontinze mu 204 kitegeera. Esigadde poteya ezisigadde 1,200 tebalinayo n'ogu basuubira yakalulu. Bw'oba tosobola linda kugenda kumuwa bw'oba tosobola kuteeka babaka mu ggwanga lyonna mu constituency zonna ekitabangawo wabeere mu mulembe gw'abeesigye gwe bagamba mbu yawangula mu 2016 tasimbangako yadde mu district 9 okitegeera. So kati abo tugamba mbu olinayo obuwagizi afande katono nnyo kasoka tufune ka information kali gumikirizaako nawadde oliyo information sigwe. So kakati mu district 155 women candidate district women candidate 155 basobodde kufontinga mu district 7 85 mwemuliyo. So kakati n'ogamba mbu osuubira okuwangula ogobe n'Abanyarwanda osobole
okugoba abantu mu mataka ga Buganda ge batunze bennyini nga balaba kitegeera ne bagula pikipiki ne bagula mu motoka ne baki ne beeyagala abalala ne bagenda ne bweru ku ssente z'ettaka lyabwe. Violence mu kalulu afande mu kakuyege caused by them kugambye bagenda balonda yabakama yabagamba nti mugende mu designated areas gye muba musabira akalulu naye balabye ebiseera bingi juzi bayita ku bypass wembeera oluguudo lwonna ne balusiba n'abatambuze ne basigala nga bawerekera buwerekezi kitegeera bwe batuukanga awo bagenda okusanga gurupu yaabwe endala ng'era bagira ki bataataganya emirimu gy'abantu kitegeera Jeno afande na Lweyiso lwali emukono abantu bangi bamukubira fuusi kyuzi obusimu bugenze ensawo z'abakyala zigenze ebintu ebyo si mirembe kitegeera so poliisi erina obuyinza okukuuma abantu n'ebintu byabwe bwejja ne bagamba nti please follow the orders gwe n'oyagala ogikuba manyija n'ogisindikiriza okulaza akatambi nga kusindikidde teri wokiwulira nti aba NRM bagenze ne banyagawa ne bava mulaale okitegeera so kakati njagala mutabani wange ono kuba mutabani wange njagala mutabani wange ono aleme kwagaza bukyayi ayagala eryo eno ateekeyo bukyayi alaba amazima we gali kubanga ye kennyini omulaba teri amukwatako ne bwajja n'avuma naye mulimu abo be bakwata nga ddala balina kye bakoze be bagamba mbu ekiwamba abantu it is from the camera nti gwe wakoze kino jangu answer ekitegeera so tunyonyola abantu nti teri kiwamba abantu waliwo okukwatira abantu mu nsobi mu bumenyi bw'amateeka tufuneka information ko katono mu butikiti butono tuddewa professor afande ono omutya n'abantu ba panelist era bamanyi afande respecting anye eddembe lyaffe lye baatuwa tuli basobola okwogera ekisooka walesa abantu babiri bonna balina enzikiriza etya omanyi ekigambo propaganda bwe kiva kugamba nti gundi yagambye abanyarwanda tugenda kubagoba nga tutuwadde weya we yasinziire okwogera ekyo asigala abeera propaganda ekyokulala nabadde ndi mukumuwa information ku babaka ayogerako nti bwe basinzira ogenda mu nsiko manyi bano abakulu bonna baaliwo biseera ebyo nze saali nawo naye byensoma bigamba nti mwami Museveni teyalina yadde omulema mu paalamenti kubanga akalulu ke boogeddeko kaali kava ku kubeera n'ababaka enamba y'ababaka emala ogenda mu paalamenti bakulonde teyalinayo yadde omuki omulema wabula yavaawo n'ategeeza ensi nti musajja oba teyatubbye musajja mubi nnyo baatubbye era we yasinziira n'agenda mu lutalo mwattu tilwatta bantu beekazo eno gye nabye bateeka abayaye batukuba emiggo na biki tebatta bantu ba saidi ndala erweru ebaffe mu constituency yaffe Nansana wali Egombe waliwo entaana zebassaamu obuwanga obw'abantu abangi ntaana eyawamu abantu baffe ne bafa nga bafiira ku bulimba timwa Museveni bamubbye akalulu naye teyalina mubaka atya nuupu erina ababaka bameka so ebyo ababaka simanya ababaka egindi simanya ababaka egindi information yabadde nti ababaka bayogerako tesobola kubeera nsonga erobera bannayuganda ku kirayiminga byabwe kubanga nabo genda mu nsiko baali tebalina basis. Professor oyagala mwanukula njagala kino kibeere ku rekodi okitegeera eruweere eyo gy'olaba gye twalwanira ndowooza okimanyi bulungi nti twalina recruitment enene erimu batinyefuuza erimu bakayindu tafiirabo bona tebaali bannaluweero so emirambo gy'aba Nyankole Banyarwanda Barundi bakyaba abafiira eruweero sigamba nti baganda bokka bafiirayo abaganda twafa naye si ffenna kitegeera ekyo kijje information yatuuse kyenjagala bannayuganda bamanye nti Museveni ekyamutwala mu nsiko ebiseera ebyo kyali kimanyiddwa nti amagye
ge gaali gafuga era omugenzi Birayisa bamujja ku ssaawa mukaaga ogw'emisana ffe twaliwo teyaliwo ekitegeera Lwamundu buli ekyabeerangawo Lwamundu Yusufu Lule bamujjawo Lwamundu ono byonna tabimanyi gavumenti eyo eyakozesa ekifuba okulangirira yategeka n'akalulu gundi Ssemwogere teyandibadde ng'asobola okukyerwanako kubanga teyali mujaasi so omujaasi yagamba this is too much buli gavumenti enevagako Lwamundu kyova olabanga bano bambi they fellowship shire kale katugende mu kuwumulamu tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri ekyesawa yaffe eyokubiri tugenda kudda ne professor twakatandikira tannayogera era agenda kufuna akadde kawanvungi singa munaasigalawo mujja kuyolebwa nga nseenene embeera yonna twogedde kuva gye twatandikidde twagala okuwulira professor y'ensonga y'akakuyege ono atandise okujja mu violence ensonga agirabawa era ki ekirina okukolebwa professor akalulu kano nga katandika eriye katandikira ababaka batandika n'ekizimuzimu nga balaga nti baali tebalina bulungi oba bikozesebwa kugenda mu bantu kati batandika n'ekizimuzimu kampeyini nebeera nga ebeera tevaayo bulungi temuka bulungi eriddaalo nebeerawo netambula omwezi ogwasooka naddala ogwo omwezi ogw'ekkumi nga bantu tebagiwulira bulungi tuka mu mwezi ogw'ekkumi amawulire nga bateekako akazito nga gabali kampeyini tetugiwulira mwongereemu ekisuubizo naye baali bakola olukalala oba enteekateeka ya kampeyini eno gye bakola gye bayita back to back buli ayesimbe ku bukulembeze bw'eggwanga okuba di kampeyini mu disitulikiti bbiri olunaku lumu nozikavalinga emirundi ebiri kati bakikola mu mbeera nga nnungi nga ogenda awantu n'okomawo tebakuwa nti oba ogende mambuka gonna ogakuba ogamaleyo wabula ogendayo n'ovaayo n'ogendako n'awalala netutambuliraawo so mu nteekateeka zaabwe kino ekitundu kya Masekati balwawo nnyo okubeera nti bakiteekamu kampeyini nti bonna bajja kujjamu kati gye bikomekereza basembedde wano mu Buganda basembedde mu Buganda wabaddewo okwetegereza buli nkambi ebadde yetegereza ebibadde bigenda mu maaso kati nga nsiika mu ebyo ebibadde bigenda mu maaso twalabawo okubeera nga okukyamuukirira kuno kubadde kutandisa okuva abantu bebadde babala ebibadde bigenda maaso wala katandikira ekibiina kya National Resistance Movement ne National Unity Platform enkola gye batambuddemu mu mambuka ga Uganda tugenda kukutulayo kali akakolido kali akakindukindu akakono kano kebayita aka West Nile President Museveni yagendayo n'aba National Unity Platform ne bagendayo akatundu ako okuberebere kali ka Forum for Democratic Change be bali bamaamirawo abantu awo kati newabeerawo okusenguka kw'abawagizi ba Forum for Democratic Change ne balabika nti bayingidde ne bagenda mu National Unity Platform eyo babadde replacement kati replacement eyo b'abantu abamu okuva mu nkambi eno ne bagenda ewono kyaleeta okukyamuukirira mu babazi b'ebyobufuzi mu National Unity Platform ne bagamba ne West Nile ekyabadde West Nile mwakirayo twakikubye twawambyewo awo NRM twagiwambyeko naye nga kyali nti ono yatwala abantu ba Forum for Democratic Change okusinziira mu mbalaabalamu y'abantu b'omu kitundu ekyo bali balanga Forum for Democratic Change kati kyalina gye batwala ne babuukira National Unity Platform empya kati ekyo kyokka ekyo ne kireeta okukyamuukirira n'emmanga ne tugenda ku kirala ekyokubeera nti no aba National Unity Platform bagenda mu maserengeta ga Uganda yes maserengeta ga Uganda mwalimu kye tuyinza okugamba nti mwalimu significant penetration of some new areas basobola okuwaguza ne bayingira kati mu bitundu nga Kisoro Ankole yonna eyawamu ne Kigezi kati obuvumu obwo abantu babalaga ne bajja mu nkuŋŋaana za National Unity Platform zataputwamu nti oba kati tufunyewo obuwagizi naye mu political science beera bibiri abantu okujja kulaalezo kimu n'abantu okufuna obuvumu ate ne bakukubira akalolo kati okukyamuukirira okwo kwe kwaleeseewo embeera eyo bwetyo kati kampeyini ne zijja wano mu Buganda wezazze wano mu Buganda abantu batunulira nnyo bayogera nnyo ebigambo byali bingi ba political commentator ku Laali yali ekawempe Laali yali ekawempe nze ndaba era yali nnomo yali ya bulijjo tetuyinza agamba nti National Unity Platform yali efunye obuwagizi oba yali esaze wabula eno stronghold yayo era buli wobeera mu stronghold yo boti bwe balina okutreatinga n'emukono bwe kyabadde n'ebuyiko ekyabadde stronghold zo bwe zito bwe zibeera buli abeera nannyiniyo nga we stronghold abantu bakwaniriza ne bbugumu liba ki liba lingi ebyo byonna ne tubitwala nti biri nnomo
kubanga ali abantu tubasuubira okukyamukirira naye ebintu byatandise okusebengerera kwe kulabamu embeera y'okubeera nti nno ate twafunyemu obutabanguko wano ne wali so obutabanguko buno mu lufuutifuuti bagamba in a sinking boat there is no winner eryato bwe liba libbira temubeeramu akola ki awanguzi kati mu bwangu bw'ekitalo bwe tulina kampu zonna n'akakiiko k'ebyokulonda bafune we batuula awantu wamu besibira awo wamu balabe nti nno ensobi zino eziyinza okuba nga zitandise okujja okubeera nti abawagizi batandise okubeera nti bawoleseganya obwanga kyaliwo oko incident emu yabaddeko mu bugwanjuba awo mu disitulikiti z'embaala awo bugisugisu otwalaba abawagizi ba National Unity Platform nga bateeberezebwa okuba nga balumba aba Forum for Democratic Change. Eyo yali incident era ne bagyogerako ne bagamba naye bobewe kikolebwa abaleme kuddamu kwerumba netukirabako ne mu mambuka era ne waliwo abagizi abakola ki abaali baagala okwerumba. So abantu mu kukyamuukirira kuno okubeerawo wakati mu kulonda obumulumulu obwo tusuubira okubaawo naye enkwata gye mu bukwatamu yebawo obuwanguzi oba yebanyiika mu mbeera eyo gye mukola ki yomba mulimu. Kati nga tusebengeredde nga tugenda mu bitundu nti wano mu bendobendo lyano mu Buganda ekitundu kitono kijjudde abantu bangi kati nja kugeraageranya nti Nansana municipality nga yo total population yayo bali kugenda mu bantu 7,000 bali mu kinana bagenda mu district ye Tororo eri mu bantu 6,000 kati olaba nti wana ekitundu kitono eri ebweru kiva mu district nki namba wabeewo okwegendereza ku buli luuyi lwonna buli alina kyasobola okukola tulabe nga tetudigeneratinga oba tetukka mu kubeera nti no abantu bavaamu ki batandika okweyoleseganya tugende mu kampeyini abantu benyonyole bebagenda okukola basuubize bitambulira. Yogera kusikanga n'ebitogi wakati w'abawagizi n'ab'ebyokwerinda aho wenyini wengezako okulaba nti no tutunulira ensobi eno yavudde ku kinti crowd zino ziyitirira ennyingi nnyo security yabaddewo gavulumenti ba yasukulumiddwa ku kintu ekyagibaddeko oba bano abayisa abawagizi be baleese okubeera nti no bayisa abantu bangi naye n'ekirala ekiri mu kampeyini zaffe abantu okutambuza abawagizi ekintu kino kigenda kutukola bubi singa bakandidati bano abeesimbyewo bagenda mu bitundu mu bagenze ne boogerera mu bantu b'omu kitundu ekyo abakwatibwako ku nsonga eyo kati naye okutambula n'abawagizi nakyo kirina engeri gye kikosaamu enteekateeka y'okubeera nti no ab'ebyokwerinda bakwataganya omulimu bulungi. Disitulikiti ziriya z'ebyalo kyobalaba nga babadde banguyirwa ziri mu muwendo gw'abantu mu Uganda tulina disitulikiti ebika bisatu tulina small medium ne large. Disitulikiti ziriya ez'ebyalo ezisinga gye babadde zitwalibwa mu kika ky'abantu eziyitibwa small district ezisinga ziri mu bantu 25,000 32 31 kati kwa ekyo tosobola kuŋŋanya abantu bangi oba masekati ga district namba gonna no baleta mulale so wano mu Kampala abantu baba bazze bungi bavaamu abantu bayinza okubeera kulale nga ofuluma wabweru wa Kampala be bantu ababeera mu district eki enamba so ekyo kireetamu okusoomoozwa kwaki okwenjawulo. So kakati wano wetutuuse nga tubulayo ennaku ezitakyawera na nnaku 50 tusigadde mu nnaku nga 45 kampeyini ebeere ng'ekomekerezebwa bwe tunaabeera nga tetukoze kye tulina kukola nga kyeki fe abajja mu mikutu gino egyamugatta abantu tunyiikize obubaka abantu bakuume emirembe ne bakandidate buli omu mu kampu ye naye ayongeremu okubeera nti agamba abawagizi okuuma emirembe kubanga violence oba effujjo oba obutabanguko oba okweyoleseganya amaanyi ago ge tweteekako oluvannyuma lwa byonna bannayuganda nga bannayuganda ffe tukosebwa temubaamu wiina toyinza gamba nti no nze mpangudde oli awangudde kubanga ono akosebwa era abeera munnayuganda mu ngeri omu oba endala era tuba tufiiriddwa leba tuba tufiiriddwa kasitoma tuba tufiiriddwa producer alina kyakola wali ne wano kati kye tuba tugyongeramu ssaawa zino civil society ebibiina obwebyanakyewa mu ab'amawulire ba political actors amakulu abeesimbyewo bonna ffenna tukakkanye embeera eno okubeera nti abantu bo bamaze okukyamuka naye wakati mu kukyamuka okwo okukyamuka baleme kola ki kukozesa bubi naye nze ate awo siwendako obuzibu bwensinga okulaba violence bwebeera mu kulonda kikosa omuwendo gw'abantu abakira akabokisi ne bakuba akalulu mulimu abantu abakuliridde abo batya nnyo embeera ey'okubeera nga birimu okubeera nti no agamba akavuyo n'agenda n'ennonda mu mirembe n'enzira yeeka. So kakati ssaawa zino buli political camp ekimanyi nti bwe tweyongera omuwendo gw'abantu abakola effujjo kulaale
kijja kukosa abantu abanakira obubox okulonda kufuka nja kusigala yeka nja biwuliza naye nga ate wano kyetwetaaga bannayuganda bonna bajje bakire obubox basuula akalulu kaabwe then endala gyensembyeyo ku kintu ekyo eyokubeera mpulidde abataka wano nga buli luuyi lugamba luno oluuyi lwakoze eki luvaako obuzibu nze mu assessment yange kyendaba buli luuyi oluyina okukwata okukendeeza embeera eno kuba kyetwetaaga tudifuse it kugikola ki kugikendeeza so amaanyi bagateeke kubeera nti no tukwatawo tulina okukwata tubeere nga embeera ekola ki ekkakkana kati kakiiko k'ebyokulonda bwe bubaka bwenjagala okusembyayo ku point akakiiko k'ebyokulonda abantu bano abeesimbawo bali bangi waliwo abalala bendaba ennaku zino be batandise okugamba mbuno kati ate noono naye nomination ye bagyapuruvinze ng'ennaku ziweddeyo ekyo ekyokubeera nti bapuruvinga nomination z'abantu abamu ngobo campaign esenvuddeko kijungulula exercise kitataaganya enteekateeka y'ebintu byonna nga bwe bigenda okukola ki okutambula kutunaba twakamala akalulu abo bajja osooka okuddukira mu kooti basabe okusazibwamu ebivuddemu nga bagamba mbu ffe tetwaweebwa budde bukola ki budde bumala so ekikiiko k'ebyokulonda ekintu ekyo kakikole ki kakitunulemu naye era nga sayidi zonna buli kampu yonna nkikubiriza ekome ku bawagizi baayo effujjo live mu kulonda twongeremu bubaka bukyamula abantu wabula tetwongera mufujjo kale tweyanza profesa enteesa yeeyo abatulaba akaseera kamwe kaaba amasimu mwekube ku simu ezo producers atadde ku screen yo kubooteese owendowoozayo ku nsonga bbiri kakuyega alina kuzzibwamu atya emirembe gye twalaba mu ntandikwa egitandise okuba nga giseebengerera n'ebigambo bya Simon Mugenyi byabakama atwala akakiiko k'ebyokulonda ebyokusaba bannayuganda obutasigala walonderwa oluvannyuma lw'okuba akalulu ng'olowooza nti ogenda kukakuuma yita ku simu ezo osobole okuba nga tuwuliziganya naawe butereevu ensonga ya ebigambo bya Simon byabakama osentebe wakakiiko k'ebyokulonda nga bwe tulinda ab'amasimu abamidia gye mukola mumuyita omulamuzi singa mukitwala nti omulamuzi bwakola ruling gitegeeza ebeera binding gye tukwatako kati mu kiti kino mu kakiiko k'ebyokulonda aliyo nga ssentebe wakakiiko zunga mugamba nti omulamuzi yagambye ate oluzi kikola misrepresentation eri mubawuliriza naga ekitegeeza omulamuzi yasazeewo ku nsalawo y'omulamuzi kati tutwale nga ssentebe wakakiiko k'ebyokulonda yawadde okungamya n'agamba nti abantu baba bamaze okukuba okusuula akalulu basengulemu baddeeyo gye babeera oluvannyuma ebinaddirira bijja kukwasaganyizibwa kiina sayidi bbiri sayidi esooka kirungi ogamba nti abantu bano bonna basigale bwe bakubidde akalulu abantu bano baba bangi wamu kijja ku intimidating abatana bakuba kalulu disinga ngenda kujja kusawa nga 8 polling station oba akafo wetusuulira akalulu tuliwo abantu 8 nze ndi wa 10 ndi wanga wa 3 nendiza kusawa 8 nyinza n'okutuukawo nga ndabanga laali basira bana wenjita kugenda kola ki kugenda kusuula kalulu so kyetaaga nitulekawo nga wa mirembe nga wali neutral nga tewali intimidating kubanga mu butonde bw'abantu abantu batya abantu abangi abamu producer alaba abantu abangi katononye professor producer tutegekera ab'amasimu tusobole okuba nga tubawuliza nga bwe tubalindalindako twagala okufuna ku submissions ku nsonga y'ebigambo byabakama zombi buli omwe ndowooza naye nze nkitunulamu kubanga wano interest zennonyamu za mulonzi olunaku lwa mulonzi kati buli kyetuleeta kirina kubeera nga kifevalinga mulonzi ntino nze agenda okuba akalulu bwe najja awantu awo walabika watya nayanguyira okuba akalulu oba siyanguyira okuba ki okuba akalulu so tugamba nti abantu bonna bonna basigalewo nga polling station eziri mu bitundu bino eby'ebibuga wajja kujjula nnyo beeyaga okiraba otya katono nnyo batulaba bw'obanga ogezezaako amasimu nga gaganyeemu osobola okugenda ku mikutu gyaffe emigatta bantu ku Facebook Kingdom TV otekeyo endowoozayo obeera nga oteesa ne banno ku nsonga ezo nga bwe nzikugambye kakuyege atandise okujja mu violence mu kaseera kano naddala waba president n'ensonga y'ebigambo bya Simon byabakama akulira akakiiko k'ebyokulonda wano mu ggwanga ebyokugamba nti bw'omala okulonda kwate kubodde waka abalina okukukumira akalulu kabatuufu mu ssemateeka mwebali meya so mugala wange Mary Manyi nanze
nzisamu ekitiibwa abateesa bonna abali ku pani eno Profesa Birozobye bulungi Haji naawe webale kugumiikiriza okutuula abantu essaawa 2 mukadde wange si kintu kyangu n'afande okusooka nga tetunaba kulifalinga ku bigambo bya Simon bya Bakama tutunuulira tteeka ki erigana abantu okubeerawo awo ne wali point enkulu kyokka kyenyamiza nti omuntu ayise ekiragiro dikiri ali ku level ya bulamuzi yava eri n'agaana bannayuganda okutekinga part in their own process okulonda kuli mu mateeka era process erambikibwa bulungi mu mateeka ensonga y'okubeerawo kakuuma okubeerawo kitegeeza kubeera eri munda mu bokisi za bululu kitegeeza okwetaba mu process bagyetabamu batya ffe tugendayo ne tubasaba obuwagizi era ng'abantu bonna omutendera gwe tulowooza nti ffenna gutukwatako bwe tuvaayo then omutendera ogudda kugwa kulonda ffenna kitukwatako kubiriza bannayuganda okugenda okulonda kakati bwe bamala okulonda era abannayuganda ddembe lyabwe okumakinga sure nti process ebadde fair era eddembe eryo libaweebwa mateeka kakati kino ekyokulaga obutali bumativu bwabwe singa baba bawulira nga waliwo ekitatambudde bulungi era nakyo kiri mu mateeka obutali bumativu otegeeza ki kuba omulamwa guli nti bw'amaliriza okulonda ddeeka oba abeerewo bwogerageranya ku muwendo gw'abantu nti bye bagenda olangirira bye balina era singa balangirira bo bye bataatalinze ddembe lyabwe era okuprotectinga that supremacy that constitutional right polling stations nnene nnyo okusobola okuba-accommodatinga kyetutegeeza kiri bwe kiti tetubagambye nti babale ebivudde mu kulonda babitwale wabyabakama abirangirire tubagambye nti beerawo making sure buli kye basoma okiyina on record kubanga buli kibiina kya byabufuzi kiba netali sente yakyo wabaawo eryeri wabaawo ekibiina kyebyobufuzi ate ekibiina kyebyobufuzi tusobola n'okubijja mu bantu kubanga wabaawo ne jara forms kakati singa jara forms ziba nga ziri eno ndala ku ziri eri amateeka gagezeseddwa Dr. Besigye yagagezesa ebbanga lyonna twamulaba nga agagezesa era nga tafunayo bwenkanya naffe twagezaako n'ogagezesa naye ne tugamba mu bufunze basigalewo baddeeka ku mulundi guno ne tugamba nti etteeka nga bwe likola waliwo etteeka erikkiriza bannayuganda okuwakana okulaga obutali bumativu bwabwe kubirangiriddwa singa biba si byebyo bo bye bakola ki bye bakkiriziddwabo so okusigalawo kwabwe eddembe lyabwe era mwambi yabakamu okuvayo n'agamba nti tujja bakwata nga nseenene bajja bayola nga nseenene obakwata ng'oyita mu tteeka ki katono nnyo teyagamba tujja bakwata bajja kubakwata of course wagamba bajja kubakwata ye yakulembera process katumala okufuna ali ku simu katono nnyo katumala okufuna ali ku simu ku KTV ali ku simu halo mwebala okuteesa halo hello ali ku KTV halo hello KTV kati nze okuteesa kwange gye kuli nsookera ddala ku kyomulamuzi Simon Byabakama mpozi katono nnyo bw'obanga okuba essimu ali ku KTV halo halo KTV halo halo kale bw'okuba essimu kendeezaako ku TV yo tusobole okuba nga tuwuliziganya halo halo KTV wangi sebo Bukinyi Nsanje sebo yongerako ku ddoboozi ly'otubuulira amannya go ne gy'osinzidde Bukinyi Nsanje sebo mwami Bukenyi Nne Byabakama kyeyandibadde akola nze kye nandirowoozezza omuntu okubeera ng'akalulu ke nga setudde mu byakugamba nti gundi banzibye oba tebanzibye oba yakoze eki yali badde agumiikiriza ne bagweeka omuntu bw'amala okulonda agumiikirizeemuko addeyo keeka
mu ssaawa ey'okubala babala obululu abantu bonna babaawo kati bwe babaawo omuntu ategeera nti kino kyenkola olwaleero banyanga nti kyebabala akiwulira nti nalonze bwe nti babaze bwe bati nga yeewulirirako naye bamugamba nti genda abanga alina enteekateeka eyiyo endala gy'agamba nti tayagala abantu bategeere bivudde mu kulonda mu mazima na bwenkanya ate ekyokubiri poliisi yanga banga agiwadde omulimu era kuddamu kuyoola abantu bamalira mu makomera nga bwe bakola ensonga ya violence mu kakuyege wangi violence mu kakuyege gwe tutandise okulaba olowooza kiva ku ki nange tomanyi twesebo tukweyanzeege oyo mwami Bukenya yendowooza ye ku nsonga y'okulonda n'osigalawo okulaba nga akalulu kano kabalibwa ng'otegeera buli ekigenda mu maaso. Halo wangi sebo muteesa okuteesa era nnyiramu okwebaza abakulu abo abaza okuteesa omukeefu okuba banegayaza ngesooka ddala ku nsonga y'omwami y'abakama w'akakiiko k'ebyokulonda kye yayogedde ekyo mu nsi ezaakulaakulana bange abakama yanga lifa kyayogera kuba lifa lyo olina kuba kati mugamba nti abantu tugenda kubayoola bagenda bayoola nga nseenene ate nga bali muvunanyizibwa kukoseekulonda oba yagambe abantu bagenda kubayoola nga nseenene bantaba omulala ali ku ssimu namukisa asembayo akadde katuliridde owejjokolera producer tuweeyo ow'essimu omulala omu. Halo ali ku KTV erinnya Kinobera Rashid okuvaako enansana yesebo w'enansana akati munange pulezidenti waffe kati Kyagulanyi Ssentamu atugamba tukanoonye tukakuume tukalonde bwe bakabba tugenda kukalwanirira. Njagala okutegeeza Mukulu Simon byabakama talina kyagenda tugamba tuli bannayuganda kitukakatako okulonda akalulu kaffe nitumane tukakuuma era bwe bakabba bagenda tugwako. Sigadde nze Kinobera Rashid kuvaako enansana Senkuma John Bosco Kana Kambata meya waffe Nansana municipality. Tukweyanziza ssebo akadde katuweddeko bannange mugenda kusiibula mu bugambo butono nnyo abakubi b'amasimu bannange mutusonyiwe akadde katusumbuyeemu tutandike naawe Haji osiibule mbadde njala kugambayo akantu kamu ke nalabye mu raali ng'osiibula nalabye omusajja omu ku kampeyini za Bobi Wine yaleese ekintu ekikuba n'akikwasa Bobi Wine naye n'agezaamu bakiyita bakyekyo butida yamugenda ogikozesa butida ezo bw'oba togikozeseza okozesa nvuumuulo kuddira ekintu kyonna oba kyayi n'oteekamu ejjinja bw'olikuba omuntu oyinza okwenkana nga ankubye essasi kati abantu abo aba national babikozesa bakuba abasirikale baffe nkubuulira naye kyensaba mu kyo nti abalina cameras mutunuulize nnyo kamera zammwe awava obutabanguko oleme kutunulira ku poliisi yokka ng'eriyakitingako abo abagikozeeko abawagizi ba nuupu bakuba abasirikale amayinja nga bakozesa butida waliwo n'omusajja yagikwase n'agiwa Bobi Wine ne Bobi Wine n'agikola bw'ati naye n'agezaamu engeri gyekuba ekyo kyabadde ku TV naye mbadde mbasa olwokubanga abantu bagamba poliisi erina kyebakola byebasoso badde nsaba bannamawulire bongere ennyo kamera zaabwe okuziraga awava akavuyo okutuuka we kakoma kijja kutuyamba okakasa nti ani aleeta obuvuyo oba ani atabuleeta nga mmaliriza ekisembayo ekyo bigambo byabakama mu bufunzo bw'ekitalo ddala wateeka okubeerawo abajja okuba akalulu naye nga tebannaba kujja akakiiko k'ebyokulonda kateekateeka we tugenda okulondera era ne kateekawo distance wakati w'abakubi akalulu n'abakola ku mulimu ogwo ba pooling agents ba presiding officers ba observers n'abalala kakati kiba kirungi nnyo omuntu ajja kuba akalulu bw'amala okukakuba adde mu distance etejja kutaataaganya balala kubanga batugamba nti tetujja nangoye zino ze twambadde n'obukuufiira tubulekayo kubanga kukuyega
tubanga kukuyega tekikola n'olwekyo mbasaba buli alowooza nti ajja kukuba akalulu afunemu emirembe si byagamba nti bwe tunaamala tujja kukabanja tukalwanire amateeka gali very clear bw'oba tomatidde na bivuddemu kulonda olagawa you got caught sibula haji n'olwekyo bwe munaagamba musimanyi tujja kukabanja bwe munaakozesa ebiri ebweru w'amateeka era amateeka gajja balondoola gabasangeyo kambaata neyanziza neyanzeeko kale haji tukweyanza tweyanzeeko profesa mu butikitiki butono eddoboozi erangiririmu okukubiriza abavubuka otwala messages z'abapoliticians bagamba kukola fujjo ekyo kimu ekyokubiri message gyegamba abapolitician babale ebintu byabwe nga babibala bulungi wetunatuuma abantu abangi ne babeera ku polling station kijja kuleeta okutya kw'abantu abatanabakuba kalulu okugenda okutya abanga jagamba abantu abo nga bangi abantu abamu psychology wabwe baagala jja awantu nga wali firi nga wali neutral nga asobola okubeera akalulu so strategy eno nga bagitwala mu maaso eyinza okubeera costire kukubeera nti abantu bajja kusigalayo eka baleme kujja kukuba kalulu. tweyanza profesa afande siibula mu butikitiki butono ekigambo kyange kisembayo ndabula naddala bannaffe mu misomo gyalema oleme kubeera political capital mumufa ono alina kyagoba era kyalaba kisooka muyigirize asobola okwesimbawo n'atwalayo empapula ze gwe political capital agenda okufiira obwereere nze ndigera ng'omusajja omukulu abantu bafiiriddwa abaana baabwe banaye mbasaba wagira nebeera kuwokoma teweetaba mu fujjo kubanga ojja kuba mu buufu bwa police force yo bagiteekawo ekuma emirembe bwewayagala ogirwanyisa n'olaga ekiwago kale tweyanziza afande meya katono nnyo mu butikitiki nga busatu siibula meya tubbisebo haja alumwa buli lwe nkuyita meya mujja kwetereeza nsoko osiibule soko siibula ssebo obudde tetulina munange nze okusiibula kwange ngenda kusinziira ku bigambo ebyakozeseddwa afande retired ono titugenda ba political capital tugenda ku buyinza tewali kyemugenda kukola ki tuze tulaba effect eziva mu muntu obutalowooza nti asobola okukyenkya nga tali mu buyinza waliwo omuwendo mwa Museveni ne bana abamulya mu luwonzi abamulya mu ngalo basaanidde nnyo buli lunaku okulowooza engeri y'okuwaayo obuyinza mikono gy'abannauganda kubanga waliwo omuwendo gwasasula bajjajja baffe kugenda mu nsiko bangi baafa nga kyebafiirira kulaba ku transition so my Museveni balekerawo okugamba nti ffe tugenda protecting ekyaffe it shouldn't be owned namwe nga mwemuli njagala kusaba era mbidatiisa afande tugenda kuva ku mpewo akadde kaweddeyo kale programu Kingdom Touch olunaku olwaleero bwete bwetambudde